nti bwe tulowooza nti akawuka tukamaze tetukamaze. Akawuka kajja kuggwaawo when there is a vaccine toto tutegeere ate nakeera kaba tekaweddeewo kubanga kati bakugambye nti abalwadde basiriimu kagabe baawedagana buli balemye okumira kubanga okweri kimayo n'okukolaki. So availability of a drug does not mean nti obulwadde buvuddewo. N'eddagala eddala lyonna likyatta abantu ng'eddagala bweriri. Ekitegeeza ne vaccine si issue. Prevention. Vaccine ekuyamba buyambi nti wemba Katonda nyambi. Kakati tufune vaccine bwenaagemwa. Yes. Yes. Exactly. Yes. Kakati ekyokubiri Archbishop Joseph Kiwanuka, the first black African bishop, Catholic bishop south of the Sahara, bwe bamuwa bwa Archbishop bamugamba nti gwe kagulanda era oyinza okubeera kagalanda wa Africa. Tujja kujajingira ba bishop abaliddawo abaddugavu on you. Your performance will open the door or close the door for other black bishops. Why? Lwaki bamugamba ekyo? Nti kase tumala okufuna sample nti omuddugavu yeeyisa bwati. Kitegeeza kituwa okuwa abalala b'obutawa. Kakati in this case tumaze ffenna ekitegeera nti lockdown yeeyamba eggwanga. Ekitegeeza bano bannaffe be tusindiseeyo be bakkiriza okujja bakole bwe batagoberera ebyo ntukazuula nga nti ate kakomyewo nga tuddayo mu lockdown. This is what it means. Ekyo nange kisinga okunnuma ku bantu be bakkiriza kwegamba be bakkiriza ffe tuyina okugoberera ennyo biri nti bwe baba bagambye masiki giteekeko kubanga nze natunulire president oyo. President Museveni tujja kulwawo okufuna Museveni omulala. This is my worry. Nti Museveni takes time nasadinga situation n'alyoka avayo ne solution. Nti look, President Museveni bwe yatunyonyodde with clarity twakizudde nga bannayuganda abaasangibwa mu Uganda abaakafuna balinga 9. The rest bava bweru. Naye nga bano nga ekyo tebasobola kijja nabagamba lwaki aba Ministry ya Health bwe bagamba nti bannayuganda tuweeze 10 tebajja 5 ge baasiibula. The number continues. If the president did not come out to clarify this, tubadde tuyingira ebyo. Okitegera ekintu ekyo? Ndira kati bakyabibala. Kakati awo bannayuganda bakakwatibwa akawuka kano bali 3. Why is it the number increasing? Muli abalwadde 10 ne basiibula 5 wasigala bameka. Kakati bwe bakubuuza nti olwali tufunyeyo abalwadde 5 abalala oyogera 15 oba 5. Anti nze kyendaba abaddugavu twagaana okukkiriza okukola ebintu mu ngeri eyaffe. Bwe tuddaawo World Health Organization etugamba mulina kukola bwe anti kakati nange ndaba yale bwe nina abalwadde 10 n'ensiibula 5 nga bawonye nandibadde nsigala mbala ameka 5 kakati laba era ne bakijjamu ne bagamba abakyajjanja anti kakati kesi ze bayita active bayawula ebyo bya kiralite kiralite ya Museveni kakati bw'otunulira Tanzania teva ku 5. What does it mean? Nti bwe yatuuka ku 5 neeyimirira yeyimirira kati bejjanja 5 byagiyamba to know how to handle the disease kuba President Magufuli is a professor of chemistry ye yagaana okuggalawo ate ng'oli omwami yakola coronavirus Dr. Magola yena yasoma viruses is an expert on viruses yagamba nti virus bwogireka nekwata abantu abanje eggwamu amaanyi. That has been the problem in Europe. Nti ojjanjaba gundi symptoms. Kakati fe president kyatuwonyaako tetufunye stampede ku bitanda tetuwezezza abantu bangi. Tetufunye stampede nti ebitanda tebiriwo biki n'okweraliikirira muzika bano. Yes.
kakati n'okulwanira amacupa n'okulwanira ventilators ekyo Museveni yakituwonyeza ti even now kuba yategeera ababbi be nti bategeera bubbi. Kakati today president yatulaze najja alekawo ebimotoka bulijjo mbaga lwaki ebimotoka tetubiyiiza solution. Nembaga nti ebimotoka tetubiyiiza solution why? Bano abali kabuka bakafuula business ti ebimotoka bijja tebikuumibwa. Lwaki emmere bagikuuma? Lwaki ebimotoka bino mu designated places tebigenda? You know, the more they get contact nti waliwo enakaseke ekimotoka bakirabyeyo kati bagenda okuyola abantu beeyo bonna babatwali mugundi sente balye abali mugundi tamudira ekintu ne mukiteekamu sente kiba kifudde. But the president's clarification, Museveni solved all of the issues tetumutegedde no. Museveni was clear. Olaba ne trucks yaziganye nange newunyiza abantu nalabine ku social media atu confusing yate kuki nze nalabye nga president n'okudda yaditibwiriri in fact okudda kwe kujja komposi yakyusiza ababadde balina okutandika nga bbiri abamu yabakiza private cars kyekyo kyokka yekka which one kiriwa kubanga there must be an orderly nti president Museveni ebintu ebyo nabiyimiridde kubiyeekera yasoose n'alisikingayo bano kakati gwe ababbi abakuga nti baategedde leaderships abaagala okibbiramu era baatandise dda nti when the president says bafinalists bonna be bagenda okukola ebigezo it means what? Nti at one time ebigezo bijja kufuluma after bigezo kufuluma era abo bajja kutandika abajja kutandika kakati what do we learn from this? Nogamba candidate classes yes never finalists sessions tubamanyi nti abaana abayita omusanvu abagenda okukola senior yokuna ey'omukaaga n'abatula ebigezo byabwe ebisembayo mu institutions zibafuneza eddiguli kakati omubbi ayagala ow'essomero agambe anti n'aba P6 n'aba senior 5 no ono y'omusajja kyayagala kimu nti let us send there a few people tumanye era nga bwe yagamba kuba yagamba nti osooka n'oyimirira n'oba nga toyogera kigambo kyonna n'omanya omulabe gwajakola gyava n'okozesa ennyo kakati ataddeyo abatono. Even if we make a mistake, that number yonna neefuna we can contain it. Baba batono instead of an influx. Mu kifo ky'abaana 10 essomero lya primary n'abaana 10 lina aba P7 115 kitegeeza twalayo 15 tugira tulinda olunaana mu 5 aba 15 abo ne banaafuna obuzibu tujja kugamba nti tusobola okarantininga abaana 15 era abayeekera abo baatuma Meja Katabalwa bajja wano ne bateesa ne Paulo Muwanga nga amaze okusinkana Kirunda kiva ejjinja Germany nga Muwanga abagamba nti obuyinza bwonna yabuyina mu Uganda mujje mukyaleko mujje tutuulireko mu Uganda mbalage nti nze nno obuyinza. Museveni n'abeera careful yali aganye ne Katabalwa okujja Katabalwa ke ne batuula ne Muwanga Namiti abo bota bali bakulemberwa Namiti bonna ne babatta ne Katabalwa. All of those who attended the Muwanga's meeting were killed except Muwanga. Kati singa yali asindiseeyo 10 bonna baalifudde. But Katabalwa was excited ye najja ne batuula ne Muwanga. Muwanga yagala balaga nti w'amaanyi bano abalala bakaputeni Namiti aboobote ne bagwa mu bano nga baddayo ne babatta. Kakati omuyeekera asooka n'ateekayo ki n'Abatanzania bwe baakolanga mwagenda nga ne mulaba Abatanzania 10 nga batudde mu luguudo n'omanya nti abo bawambyewo 10 seated in the road side 10 basoose okusacrificing. Kakati ekyane wabula kyente kutegeeza nti Museveni bw'amala okumpa sigeno waliwo ebitaala oba wali oyisiddeyo ebitaala by'egindi by'ekigo byo bikubalira kijja kibala ne which means drive oba oyina ekimotoka kye ekikankada tandika olwane nakyo kuba ekitaala kikulaga
kijja kibala ndoza buli minute kikyusa buli minute kikyusa kuba seconds nkaaga ye minute kyo kikulaga kati obulayo kino yes kakati if the president says nti abatono abo ekibiina kimu ku bibiina omusanvu kiddeyo oyinza n'okusanga nti by spacing ekibiina kino ekibadde ekimu bwogoberera mita emmeka mukaaga kimalako ebibiina byonna singa obadde olina abaana mu P7 100 n'obakomyawo spacing omanyi nti essomero lyonna balimalawo kakati what are we going to do? We need more classes because in absence of a vaccine the social distancing nembisule must apply. Ekitegeeza nti once the president tells you sanitation and social distancing is going to be the determining factor in the future. Balina okubeera abatono abazzeeyo nga tebeekumawa. Yes, n'abasambi b'omupiira liigi ya Germany yazzeeyo babakuumirawa abasambi tebaddaka addeka bamupanishinga omupiira bajja gulabira ku TV babo basasula not necessarily nti abayingira bali bawagira tiimu zaabwe by contribution. Kakati kikutegeeza kigwe nannyini ssomero, what are your future plans? Kitegeeza nti ebibiina ebimu ojja kusomesa P1 ne P4. byandibadde already bituwa implementation netugamba ntandika okulowooza ekiddako n'okyetegekera naye ababisi kye baliko bwe bamala okugamba nti sanitation social distancing ejja kuba yeetaagisa kimanye nti ne bwe banakkiriza abalala bonna nti baggulewo oli mwetegefu okuteeka abaana ezo kakati ekibiina ekikulira abakulu b'amasomero kyali badde kirina meeting to discuss the future nti with this social distancing how a school is going to run. Don't wait Museveni kubanga kyo omaze okiraba kyekimuganya AKEDDE nti AKEDDE social distancing tesobola kukolamu osanga edduuka limu eririmu abakazi 10 olwarenti kakati Kasiita yali badde ekyo yakibaze dda if you had a well organized gund nti how are we going to organize these people nabana bab'ebizimbe bakitegeere bwe tubanga tuze kubanga in absence of a vaccine which can take 2 years we are going to start the standard requirements are 2: sanitation and social distancing. Anti kati abantu ababadde boogera ennyo nga bagamba Museveni atuleke bo babadde ku kimutuddeyo tuyina kuyiga buyizi virus kubeera kati virus nedda tuyize oli warai ebyo byogera tuyina okukola kakati muli beetegefu okukola kuba tuyize ajja kugamba AKEDDE njagalamu abantu bana takisi njagalamu musanvu kakati katokiraba ndi kakati abasajja ba Kasiita balina challenge before I give you rent gyoyagala okusasule balandi roads. Am I sure nti ngenda kusigalamu mu distancing mu social distancing ndi safe? Why Kasiita would be discussing now what the impact lwaki balimu mukaaga why landlord yetabamanyi landlord afuna omuntu yena amusasula ye mukaaga kati omuntu ono nasala mu kino ekizimbe kye rumu ye nasablenting kati how are we going to deal with this matter? Should we also wait Museveni to get a pass on this kubanga atuwadde guidelines atubulidde ntugenda you are going to travel by air. If I'm going to travel by air, then I must buy an air ticket. Olisi yanganti gendo kule air ticket. Angambi you are traveling by air. You are going to Europe, this is during winter. Nzi omutwe gwange ino kumbuulira nti winter yetaagisa equipment ki. You must have an overcoat. Kakati the president has hit on this. Luli tubadde tumanyi lunaku lwambaga katulutegedde. Naga nti bali abantu yabo bajja kusembayo. Naye ate nga naffe kakati ewaka engoye ziweddewo. What can't the engoye people
have different markets. Kyobala nze nkugamba nti Katonda febe yawa obwongo everywhere nsobola okuyiiya nti today aba Kampala bali ku kintu kimu taxi kuba bali sente za bus. The issue is not Bekabujju ne mukyala namugwanya temujja kukola mirimu gya police. President akugambye nti aba taxi ejja kubeeramu abantu bameka musanvu. Museveni tajja kuga nti what type of Museveni can don't go to the extent of telling you is it in sound mechanical condition takyogera. This is the role of the police. Nekirala is agamateeka gabaddewo kakati gwe Kawujju ekikuwogeza nti emmotoka enkadde tezijja kukizibwa. Are you a mechanic? Are you a traffic policeman? Kubanga yayagala motoka zisigale yali sente za bus. Yes. Kakati Kawujju ukiki ekikuwujja n'akawujjuko kiki? Tewali teeka pya. No. Kati poliisi yekwate emmotoka tejja kuyingira. Exactly. Kakati City Council kiki ekiyingiza mu mmotoka nti yebadde ina strategy ku bus. Museveni is very specific. Omanya bannamugwanya banimba saasira. Okimanyi nti president gwe okugenda okwogera awo weyazze okwogera ku Monday. Ayogedde ddi Lwakubiri? Ku Lwokubiri. N'Olwokubiri. Kakati ku Monday okujja okwogera ababbi yaleka abasibidde mu room. Ababbi babakwata ne babatwala entebe. Bano badde babba abantu bamafiya ga yaleka abagaliddemu. Kyobula yali disturbed. Yabaleka mu rumu nga abagaliddemu n'agenda ayogera eri eggwanga. Yali akyabakola yabagaliramu. I'm telling you. Museveni looked at these people inside. N'aboogeza bakama baabwe ne boogera bakama baabwe babiri. Bagenda bakubira esimu ng'essimu zaabwe ziraga batuse ku nsala e Busia. Yabalekamu ng'abagaliddemu. N'agenda asoma ekiwandiiko kye n'addamu n'abasangamu. Museveni is tough on corruption. When I see amasannyalaze gaamulumye nnyo. President Museveni amasannyalaze gaamulumye nnyo. Millions za dola 40 baaseka mu rural electrification ne bazizannyiramu. President n'alagira nti tuli agenda ne wali kye mubakwate. Alagira Nakalema nane n'owasaidde bazze mu kwekwasa birala. Ono minisita naye azannya. Mbwayagala ne MD agende. Ate MD agendera ki? MD ye president yamutewa 2 years ziweddeko agenda mwongera. Ono minisita bamuga nti fenna tugende. Minisita sigwe wa kitandise. This man in energy sigwe wa kitandise. This is a native people of Museveni. Kijaba sibisiza bwerere. Naye the president is very bitter. Nti agenda natuli abasajja bano. Are they really thieves or saboteurs? Kubanga bw'okwata ekitongole ky'amasannyalaze gavumenti ne yewola millions za dola nnya ziri ana mulimu sente mmeka. Ne baddira emiti emifu ne bagisimba. Ne baddira layini eya umeme ne bagiyita eyaabwe ne beesasula. Ne baddira gundi transformers ne bazeekubisa bennyini abantu ne bacomplaining. Bannaye zaabika nga bo be babetadde mu nkya bagula endala mu procurement. Era bakugamba if we allow Nakalema and side director Akulo to arrest Waliche and to the agenda, what are we going to do? These people, once they are arraigned before the anti-corruption court, are going to reveal our companies. Bali paniki, yabayise, yabasibidde mu kisenge. President okujja okwogera okusoma statement bali babagaliddemu. They were locked inside. Era batudde kwa mini pasha ne bagande. Bulijjo tukaba amazika kuno twakwa omusaayi. Amazima ga Katonda. Ne bagamba ebintu bino byonna Mirundi yabituleetera. Naye kati kyabakuba mbogerako bwe ebintu bino byonna Mirundi yabireeta. President mbu yabagambye yandize mbawulire. Mugende mu mwetondere. Gandi apologize to this man. Mwamungobeseza bwerere. The only thing byenfunye ebiri accurate oyo omusajja yabireeta. Bino byonna security ya musimanyi biki biri distorted, reports za muziri distorted. Nabo ne bakkiriza. Omusajja baga
But why don't we ask the president, his excellency, to give Mirundi, to teach us? Nze mbagala ka apology je baba gambye nze mbagala ko. I'm telling you. Nkukubira kalango wani. Nkukubira record. Wakati tochamba kubatubale chengamba. Karibu. Why don't we request Mirundi to do what? Bamusabye enti bakole nange mbumba somesi. Era nabo bakiriza baga obubbi katubufeeko tufunye byetufunyemu bitumala tetukyasobola kubba kati omusajja ajja tusiba omusajja yatulookinze bulumu mulimu professor among those way professor yabagambye nti bwekyatukaaba amaziga twakabya omusayi. I'm telling you Museveni locked them in a room according to their Uganda era bakkiriza ne bagamba ye Mirundi twamukkiriza buli meeting yaffe yonna agimanyi neno gye tulimu agimanyi is a master spy. Tetukyalwana nti simanyi tuleete ki byonna byetwogera abiwuli ababadde kwemini paasa olwavuddeyo entebe tebagenda kwemini paasa naye yabagambye banneetondere Ganda apologize to this man nze nina ekyomuwa the president has something to give me ankoledde nnyo bide mafia yonna n'agimalamu naye bagambye nke ebbanga litwamaze nga atugalisemu bano bannaabwe ababiri bakama baabwe bayogedde ng'abagaliddemu bayogedde bakama baabwe aba babiri naye bagenza okebera ku ssimu zaabwe babayite nga ziraga bali busiya batemye dda. I'm telling you these are facts. Bituufu nkakukubire tekatwala dakika 5 nkukubire kaakamu oli emitingi yaabo nti omusajja atulookinze bweyagenze nti president bweyagenze okwogera yalese abaggalidde ng'alookinze omunyolo n'ekisumuluzo yabaggaliddemu. Professor n'agamba bulijjo tukaaba amaziga kuno twagambye omusaayi. I'm telling you. Yes. Kakati nkugamba nti kati ekisigalidde president atubuulidde nti okujjako abaakeedi n'abengoye where I think nti abengoye nabo tulina okusala amagezi era kyenva mbagamba tikisanga atakitte ab'omu butale yes oba nabo bazijjemu babagulire bazijjemu joka tulina kye tuyita boot market nzija n'emmotoka yange n'engoye mu buutu osanga bano abakyala bali mu akeedi bali zitutte ne bazitimba mu byalo yes kuba trading center zigenda kugula anti the issue si lugoye issue is the working place wali engoye akeedi that cannot now be risked olwa omujjuzo oguliki kuba the principle is what principle the requirements now the preventive measures necessary preventive measures unavoidable preventive measures social distancing and sanitization kakati mu akeedi tibisobokamu kakati ate ekizibu ekiriwo nti bano bwe banajja okubijjayo mu akeedi bo balaba amagezi ge babitundamu ate owa akeedi agenda basaba emyezi yobulaba nze mbadde mbagamba tinsekerera nnyo omuntu ali mu nnyumba y'omuntu n'alowooza nti Museveni yatugaana okusasula this bwanja is accumulating if you had the money to pay why didn't you pay kubanga mwenna muli bayala kati excuse ya coronavirus gy'obadde okozesa egenda kuggwawo the man will demand money ate okukola kujja kubeera affected era ngenda mbabuulira ne mbagamba nti mulimu ebintu abantu bano bamafia bye babagamba n'olwokuba our people don't know how things work kati gwe ekintu okitegedde mangu nnyo nti it is not the question of the minister of Kampala to determine how the vehicles that are going to come. That's not his area or her area. It's not Kawujuzi area. That's the duty of the police. Mwe mugamba namba mugamba twagala mwe motoka nkaaga. What if none of the taxi operating vehicles qualify according to the police traffic police? Aina echo bwobo kikola. Tokyatachinga ku bulwadde. Kubanga obulwadde gamba twabadde tulina ki entegeka ya folede naye bw'okyatachinga ku bulwadde omuntu atandika okwebuuza questioning bitya kubanga
gwe motoka zonna zikole ye president aha obeeru yenejja nesiba ngatefunye bazitwala as long as nekoloza nti emotoka ezimaze emyezi ebiri nga zigangala mu magala ginaki ne working places okuzisumulayo zonna oloza kyangu omanyi nti emotoka zonna ezisinga obungi ezemera awaka ne zibiikiramu amagi zijja zitambula ne zitaddayo. Do you know the percentage of the numbers za taxi zisajja kudda ng'ogenda ogikirira linga ye w'omusajja gye badde parking 13 buli lunaku nga agivuddeko asinga n'agitunda sipeeya. Ate kati n'ekibalo ekirala kiri bwekiti singa abantu beeyongera obungi emirimu gyonna ne gitandika mu kibuga nga takisi erakiddwa kutwala abantu 7 there will be demand. Buli lwogamba nti takisi ozisazeeko kitegeeza abantu bajja kufuna ntambula kubanga anti ye ayagala kuleeta baasi baba omukampala balya sente za baasi era bawulira bubi nnyo. President buli lwaga nti taxis and buses Museveni tafaana bannamugwanya. Museveni yamanyi nti ensi eno must change. Kyovula basibira bagundi abo ka strike kamu omuntu tomujjaako mulimo gwe muleke yakkirize. This is why nkugamba nti Museveni yatunuulidde amanga ga East Africa, Kenya ne Tanzania n'agaleka n'alwana n'abantu wawano nga bagamukendeeza obusungu. Emmotoka zitikka bintu byaffe naye olowooza byabadde agamba bakulu banne nga bateesa nti luuku abantu bayinza n'okwokya emmotoka zaffe trucks kubanga batwaka drivers abaveewo naye yasooka n'abaleka ne Kenya nekkiriza nti ddala kituufu ewuwe gye wasiba edda n'onyweza bwe babanga aboononayo bagundi batwaka drivers kabayimirire wali. Oye Museveni tadya situation gikwatiramu kintu never nti bano ab'omu Kampala bakawujju balowooza nti make sure nti kati baasi weziyingira no baasi ye Museveni ebyo tisibyaliko. Museveni yagala stability. Let the police oba nanyini motoka emulemu okuzza mu kibuga naye leka kwekwasa Museveni nti according to Museveni gwe kawujju gamba twabadde ne programu yaffe twalya sente za baasi twagala baasi ziyingire. We talk to Museveni no I will hit you under the belt. Gwe yogera bibyo tuyina gundi kakati nze mpagamba nti ddala singa ndi musajja nga nina obwongo mu mutwe nga nze minisita wa Kampala nkola ekintu kimu. Do you know nti mu social distancing which is new in Uganda ojja kulaba abantu abayimiridde nga motoka ziyimiridde benjige bakeesiige. You need order. Oyina okuzimba busheds obuli mu Kampala bwa mulwana. Kampala ina zebra crossing zimmeka. What does the council do? Kakati ezo zonna ssente nga mbadde musajja abala mu state council nzimba busheds obutegedde buno ngobuli consensus square bwa mulwana yabuzimbawo. Why? Nenteekamu n'entebe buli ajja kubanga motoka ejja kuyimirira ekugambe namasuba mugenda mu musanvu no stampede nga mukeesizi ekitegeeza bwe ya Ugandans don't know this practice of lining ogikola otya. Omugezi mu state council aba yalidde edda ssente kitaka aba yalidde edda ssente naye kitaka bw'ataakiyiiye nga nkyogedde abagezi bagenda okukola kampuni yeekugaa nti butuwe batandika okubiidinga ate oba oluguudo basalamu lusale okimanyi ekyo nti oluguudo aba speedboat simanyi speedboat abajja wano okuba emiziki batuna oluguudo ne balusalamu kati mulimu bandi green boat tebajjira mu entertainment ne batundira oluguudo ne balusalamu the same road ne balusalamu ne baga nti okupakinga bane batulekera bwafuuka mulimu. Kakati ojja kusanga ne kampuni baba bibalizoninga mangu site kanso kye yalikoze okulya ssente okuzimba ku buli luguudo lwonna ettaka lyabwe ne batekawo busheds to ensure that people line while entering the vehicle. Owa traffic naye ne bamusomesa nti mu first aid box mulina okubeeramu sanitizer. When somebody is disembarking ayingira anaaba yes kubanga president yagaye mu basomese who is going to teach the other. Aba police abatamanyi nti president Museveni tajja kubagamba nti mukiriza ab'embuto bayitewo abakazi abagenda okuzaala nga police station ku road block kuliko abakazi. What's the role of these female police officers
is to ensure nti nammwe muli bakazi mwennyini, can't you tell a pregnant woman who is about to deliver kakati ekyo mukoose masindi mukiteekeko kuba this is going to stay. You need a mu bakyala abo aba police mubateekeko ne introduction to nursing. This is what we should do. Nti omusajja ayina mukazi we bana oba wagiraba. There is a man yankwasa ekisa ate mwanange ndi mugumu nnyo naye ate bwe mbeera gondi disappointed mbeera bubi nnyo. Omukazi abakola ekintu ekyo bannane government organizations teri ayina magezi wano.